Yes, mu mawulire ge tulinawo agatali malungi era nga gaakagwawo. Breaking news, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna yandibanga agenda kukwatibwa okusinziira ku bubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook bw'atyo ne ku mukutu ogwa X ng'ategeeza nti essaawa yonna agudde mu lukwe ng'abasajja ab'ebyokwerinda omuli ekitongole eky'amagye, ekitongole ekya poliisi bateekateeka essaawa yonna okubeera nga bagenda kumukwata abeere ng'abuzibwawo nga bwe baakola mu mwaka ogwa 2020 yali November omwaka ogwo nga twolekera akalulu ka 2020 mu kakati information eyo njikuleetedde essaawa yonna His Excellency yandibanga agenda kukwatibwa era nga naye bw'ati avuddeyo n'akiteeka ku mikutu gye egy'enjawulo era obunkenke bweyongedde naddala oluvannyuma lw'ensonga ya fulaaga okubeera ng'eyongedde okuba ng'erinnya ku mitwe gy'abannayuganda era ab'ebyokwerinda bagambibwa okuba nti tebakyayina ngeri yonna gye bagezaako kulaba nga bayimiriza ekigenda mu maaso kubanga ne wetwogerera oba wenkoledde akatambi kano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu by'Embaale wabula gy'ayolekedde Embaale embeera si ya bulijjo embeera ebadde tennalabwako era wenjogerera kikakasiddwa nti Mbaale alabika amenyeewo ebitundu byonna ebibadde byogerwako. Jjukira olunaku olwajjo Pulezidenti yabaddeko speech gye yawadde era mu kwogera kwe yayogedde ebigambo bingi nnyo ebikankana ebyatadde abasajja ku bunkenke ebyongedde obunkenke naddala mu nsonga zino ezigenda maaso n'okuba nga zaapeninga mu ggwanga erya Uganda. Kakati eyo yonna yonna nga sinaba kubanga ng'endayo ne mu bitundu eby'enjawulo gy'ateekateeka okubeera ng'agenda obunkenke bweyongedde abasajja tebakyanywa mazzi abasajja tebakyebaka obunkenke bweyongeredde ddala. Nkuleetedde information yonna ekwata ku kukwatibwa oba ku nteekateeka ezikukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti amaanyi geeyongedde ate nga bino bateekateeka okubikola nga tannaba kumalayo lalizize nga tetunnaba kutuuka ku lunaku olw'okulonda okusinziira ku information gyawadde n'ensonga nga bwe zitambula wabula bino byonna bigenda mu maaso ng'ekigenda mu maaso mu kibuga ky'Embaale kibadde tekinnalabwako wantu walala wonna gwe ampuliriza oyinza okuba tetonnakirabako byonna tugendagenda maaso n'okuba nga tubikuwa wabula nja kukusaba gwe wenna agoberera genda ku mukutu baguyita Red Zone Media Live oyo channel yaffe eyo ye backup channel yaffe ate nga yekwasaganya ensonga za live updates. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze statement ebadde tennakolebwa mu bitundu by'Embaale. Muggulire lino oba mu video eno njagala ogisharinge kubanga nkuleetedde ebikwata ku mukyalo namanyiddwa nga Sarah Bireete wenjogerera bamaze okumuteekako omusango era emisango gye bamutaddeko ogenda kutya bamuguddeko omusango. Omukyalo ono jjukira namukuwaddeko olunaku olwajjo ebigambo byazze ng'ayogera era y'omu ku bana abazze nga bagumya bannayuganda naddala ku nsonga ya fulaaga ng'abategeeza tewali teeka lye mumenye tewali musango ogukoleddwa ku nsonga ya fulaaga. Mugende maaso n'okutembeeta fulaaga yammwe mugende maaso n'okukola kyonna ekisoboka ku nsonga za fulaaga wabula wetwogerera amaze okubeera ng'aleetebwa mu kkooti era ekibadde mu kkooti njagala okutegeeza gwe ampuliriza nti bamusomedde omusango ate tegulina nawe gukwataganira ku ebyo byozze ng'owulira wuliriza. Omulamuzi wa kkooti enkulu mu kibuga Kampala omulamuzi wa kkooti eya Buganda Road baleese omukyalo ono Sarah Bireete n'amusomera omusango mbu ya disclosinga ebikwata ku kulonda ng'ate tannaba obanga tayina lukusa si wa kakiiko ka byakulonda mbu alina ebikwata ku nsonga z'okulonda bye ya disclosinga ekitakkirizibwa. Sarah Bireete, a female adult, your age 49 years, from Nyakole Kaikai, a lawyer, and a resident of Chiwango, Lamwezi Village, Bukere Parish, Bomasa County, Mukono District. The statement of the offense is under obtaining or displacing personal data, under section 95, clause 1, 2, the Data Protection and Privacy Act. Omukyalo yasese n'okuseka olw'ekiwandiiko ekyo kyagenze maaso n'okuba nga asoma ate nga nange wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kubeera nga nkikusomeramu tubeere nga tukitegeera bulungi nnyo wabula nga kimaze okukakasibwa era mu mawulire genkuleetedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasizza nti agudde mu lukwe abasajja bateekateeka kumukwata essaawa yonna byonna ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya era nga wetwogerera ali Mbaale nkakasa nga ku speech ye agenda kuddamu okwogera ku butya ensonga buno bwe yagitegeddeko era butya bwe bateekateeka okwagala okumukwata. Jjukira essaawa yonna baalangiridde n'okulangirira nti bajja kujjako internet tetumanyi ddiro bagenda kugijjako tetumanyi kiseera ki kakati ffe tulina okukozesa akaseera ng'ekyaliko tukutuuseko updates zonna ze weetaaga okubeera ng'omanya. So
atanaba kubanga otwegattako nyongera okujjukiza nti kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeerere ddala omu ku abasooka okumanya buli tubataddeyo ate genda ne mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuleetedde obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate naawe obeera omu ku abo abasooka okumanya njagala osharinga information eno oba tosobola kusharinga girayikinga giwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gyegenda maaso n'okukoma okutambula kati mu vidiyo eno era ogenda kumanya butya app emanyiddwa nga BitChat bwegenda maaso n'okubanga ekozesebwa jjukira gye buvuddeko mubadde muyaayaana nnyo era nga mwebuuza app eno tugenda kugikozesa tutya mbadde nfuna message nnyingi nnyo wano ku mukutu ogwa Redson TV nga bambuuza app ya BitChat ekola etya kakati nkuleetedde engeri zonna obeeze entonotono zoteekwa okubanga omanya engeri BitChat eno gyegenda okubanga ekozesebwamu waliwo ababadde bakoze video naye nga video ezo ziyinza okuba si ntuufu information ekyali nyingi naddala ku nsonga ya BitChat eno butya bw'ogidownloadinga ekyo twakikuwadde kakati ngenda kunnyonnyola oba ngenda kukulaga butya bw'eyinza okubanga ekola naddala mu kaseera kano oyinza kugyeyambisa otya byonna mbikuleetedde mu katambi ako okukozesa bluetooth na biki location bikoze bitya byonna ogenda kubanga obimanya app eno egenda kuyamba nnyo naddala mu kaseera ng'akalulu kamaze okubeera nga kaggyibwako wabula ng'eggulire ekkulu ly'osuubira okulaba mu katambi kano lye nkuleetedde kwe kukwatibwa oba okutiisatiisa oba olukwe olugwiriddwamu olw'okwagala okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ngenda kubeera nga mbikutuusaako tewali nno omusango gwe bagenda kumuvunaana wabula omusango gwandibanga gujja kuteekebwawo buteekebwa kati kkiriza tujjewo akalango kano kamu nga bulijjo then nzije tukulukute nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo Yes, kati nga bwe nakulaze era nga bwe nakugambye nti ensonga ya fulaaga y'emu ku nsonga ezibadde sofa zikyaleeswa bunkenke mu basajja bakulu bano era nga bali mu kutya butya bwe bagenda okumaintaininga crowds butya bwe bagenda okusobola okukontrolingamu abantu bannayuganda naddala nga banyiivu nnyo naddala nga bavuddeyo nnyo mu mbeera ate y'ekika ekyawaggulu ey'obusungu obw'ekika ekyawaggulu nga balaga obutali bumativu bwabwe balaga butya bwe bagenda okulaga omukwano eri omukulembeze waabwe kakati wulira ekigenda mu maaso waliwo amawulire agafuniddwa era nga amawulire gano ne His Excellency yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze n'ateeka eggulire lino ku mukutu gwe oba emikutu gye egy'enjawulo ng'ategeeza nti agudde mu lukwe olw'okwagala okumukwata n'olwekyo ategeeza bannayuganda bonna nti ne waanaaba nga akwatiddwa temuyina kutuula temuyina kubeera nga mukakkana temuyina kubeera nga mutya wabula agamba nti bino byonna birina kubongera buvumu tewali yategedde oba tannannyonnyola nsonga ki era byonna tugendagenda maaso n'okubanga tubikuwa naye ng'ekisinga obukulu ekyakamanyibwako sofa ye fulaaga y'eggwanga erya Uganda nakugambye fulaaga ereese obuzibu era wano nno wensinzira okwongera nga sinnakubulira kiri ku fulaaga wuliriza gwe agula fulaaga naddala ng'oyitira ku mikutu gino nja basaba bannanga basobola okugula fulaaga nga muyitira ku Buganda Ronald Mugenyi Ghetto TV bannange mwongereemu amaanyi olunaku olwaleero bwempuliddeko lyensalesale owa fulaaga ezo ez'okugulibwa ku mukutu ogwo wabula fulaaga zino ezigulibwa kyazuuse nti zongedde okuleeta obunkenke eri abasajja bano zitya ekifaananyi ekyo kiraba kiraga ow'amagye ng'agezaako kukangakanga oba okutiisa of course kino ekifaananyi kikole bukozi nga ow'amagye agezaako okutiisatiisa oba okukangakanga omuntu alina fulaaga ekyo tekikkirizibwa namu bo bennyini ab'amagye tekikkirizibwa kati kigambibwa oba kirowoozebwa nti ab'amagye bano mulimu ababuusibwabuusibwa oba nabo bennyini babeekengedde nti singa ow'amagye alabibwako ng'akola ekikolwa ng'ekyo oli akutte fulaaga y'eggwanga ate nga mu mateeka ge balayira nga bo mulimu okukuuma okuprotectinga n'okuwa ekitiibwa fulaaga ey'eggwanga erya Uganda eggwanga eryo lyalina okulwanirira kati kitegeeza
singa ow'amagye alabwako ng'akola ekikolwa bwe kityo, w'amagye munne akkirizibwa okumukuba kubanga ekyo ky'abakoze kiba kikolwa kya buyeekererya eggwanga ate ng'ow'amagye kye kimu ku ebyo ebimusasuza okubeera ng'alwanirira. Kakati we twogerera ebintu byatabuse dda mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Tebamanyi butya bwe bagenda kikontrolinga, tebamanyi butya bwe kigenda kubeerawo. Kakati kirowoozebwa okuba kyoba oliawo zandibanga ze zimu ku nsonga ezaagala okusinziirwako okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atutegeeza kuba agambye agudde mu lukwe ng'essaawa yonna bateekateeka okumukwata. Kakati gwe Munnayuganda ki ky'olina okukola? Genda ku nnamba ezo 0756081975 0776977508. Ennamba ezo zireeta amannya ago, osobola oziyitako ne tugera ku kaweefube obw'okugula fulaaga. Nyongera okuba omulanga gwe wenna ng'olina fulaaga, oyinza okuba nga tolina ssente naye ng'olina fulaaga oba ozisuubuza oba olina fulaaga, tukusaba tunoonye fulaaga tujja kuzikima wonna atugamba we ziri tugenda kujja tuzikime kubanga twategedde bulungi nnyo nti kakati fulaaga kintu kya bbeeyi mu ggwanga erya Uganda okusinga n'ekintu ekirala kyonna, okusinga embeera nga bwe zibadde n'ekyo kyonna kiwali owulidde naddala ku nsonga za fulaaga. Wenjogerera nga Pulezidenti ayingidde ekibuga Mbale mu mbeera ey'obunkenke ennyo, mu mbeera enzibu ennyo era nga bw'owulira emabega, naye njagala kutegeeza nti abasajja balemereddwa bulemererwa. Fulaaga wenjogerera kyekimu ku bintu ebisinza okulabika era okuwanikibwa mu bitundu by'Embale nga Pulezidenti ayolekera. Kakati obunkenke ne bweyongera, abasajja bali mu kulwanagana na fulaaga, ekintu ekitasoboka. So kakati gwa ateekateeka okontributinga ennamba zeezo kwoyinza okuba ng'oyita ne tuba nga ate tutambula. Nja kukusaba osheyalinge ng'oyita mu kulayikinga gy'okoma ogiwa ekigalo oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Kakati wuliriza essaawa yonna okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atugambye agudde mu lukwe ng'essaawa yonna agenda kubeera ng'akwatibwa. Njagala nsooke nkusomera emmesegi ye, then oluvannyuma nzije nkwongereyo n'ebigambo ebirala. Wulira agambye nti agent wenkoledde akatambi kano nga message n'agitaddeyo 2 hours ago kubanga tubadde tuli fixed naye mbadde nino gikuwa. Agambye nti agent kino kya bwangu. I have learned from security circles of a plot by the desperate regime to have me arrested before polling day in order to create a preemptive massacre akin to what they did in November 2020. Nti kino kiri agent akitegeeza gwe Munnayuganda yenna agoberera omukutu guno. Kino ekiri agent wuliriza bwe kiri nti agudde mu lukwe okusinziira ku byokwerinda bye oba saakoze by'okwerinda ez'enjawulo. Agudde mu lukwe nti abasajja bateekateeka okumukwata nga ssaawa y'okulonda tennaba kubanga etuuka, wabula mbu ekigendererwa ky'okumukwata baagala kukoppa ekyo kyennyininyini ekyaliwo mu mwaka gwa 2022 mu Novemba bwe baamukwatira eruuka. Mujjukira bulungi nnyo ekyaliwo kigambibwa okuba nti kye baagala okuddamu ekiriwa nti bagenda kumukwata. Bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo tebajja kutuula, bayinza okuba nga bajja kuweeyiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo balage obutali bumativu bwabwe. Kakati kino kiyinza okubaviirako okutandika okukwata, okutandika okutta abantu ba bulijjo nga bwe kyali mu mwaka gwa 2022. Kakati akutegeeza nti singa kiba kibaddewo gwe Munnayuganda tolina kutuula, ekyokukola already yakikugamba. That way tukyali mu message ataddeyo, they will be able to carry out massive arrests and abductions and get justification to deploy the military in every sport. Uliriza kigambibwa okuba nti okudeploying oba okuyungula amagye kumpi buli kitundu eky'eggwanga y'emu ku nteekateeka gye balina abasajja bano, wabula nti batya okukikola. Kakati nti baagala basooke bamukwate, bwe bamala okumukwata kibawe justification okusobola okudeployinga kumpi mu buli kitundu ky'eggwanga ekyenjawulo era bajjuza amagye mu buli kifo ng'ekyo ekigendererwa kyakukwata, okuwamba n'okubuzaawo kumpi buli muntu yenna oba oli awo ayinza okuvaayo okubaako kyayogera. Kakati eyo ye message gye nkyagenda maaso n'okuba nga nkusomera. Wuliriza, among other plans nti mu nteekateeka zaabwe endala is for that brutal police officer called Bravo to provoke a confrontation in Mbale city or the neighboring districts so that they get the justification. Kati wuliriza, olwaleero nkugambye ali mu kibuga ky'Embale era amaze okuba nga akiyingira. Kati kigambibwa bakiroozebwa okusinziira ku ye nti bandibanga baagala kukikolera n'Ambale olwaleero nti era singa baba kikoze baagala kufunawo kye bayita confrontation oba seekyo baagala kumuprovokinga Embale wabeewo ensobi ekolebwa bamukwate so kisobola bayambako nti ne mu districts endala
basobole okudeployinga nti bwe tunaakola embaale ne tudeployinga nnyo ate ng'embaale gyali yokka kijja kulozesa nti twagala kublokinga ye kakati twagala ensobi etandikira embaale tugende tudeployinge kumpi mu districts zonna tusobole okuba nga tuwamba okukwata n'okubuzaawo bannayuganda mu pulaani endala. The other plan is to deploy goons, dress them in our party colors and project us as violent. Nti muzimu ku nteekateeka endala okusinzira ku ye nti bateekateeka okufuna ababbi abayaaye babambaze engoye za National Unity Platform babateeke mu bifo ebyenjawulo bakole fujjo then babranding ekibiina kya NUP ng'ekyabayaaye n'agamba we urge our people to remain peaceful and non-violent but very assertive. Tukubiriza abantu baffe okubeera ab'emirembe ate okubeera non-violent wabula okubeera assertive. Kitegeeza ki? Mulina okubeera nga temukola fujjo nga tebannali bakolako, mulina okubeera nga muli ba mirembe nga bagibawadde, wabula mulina okubeera nga muli assertive kugamba nga mumanyi ebigenda mu maaso era nga muli beetegefu n'okukola ekyo kyonna ekisoboka singa embeera beetabuse naddala mu ngeri eyo nga bwe njikugambye ku mukutu ogwa Red Zone TV atalaba kubanga osubscribinga kikole ensonga zino leme kubeera nga ozimisinga. Jjukira tuli mu bitundu by'embaale His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde embaale era wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano ng'amaze okuyingira ekibuga Mbale wabula tannatuuka ku venue wabula enteekateeka zonna ziragira ddala nti abasajja bandibanga baagala kumukwata ekintu ekigambibwa okuba nti kyandireeta obulabe mu ggwanga erya Uganda. Kakati wenjogerera embeera bwetyo bwetandise bannayuganda batandise okuba nga babateekamu ebbugumu. Kakati nno kyekiviiriddeko n'omukyalo n'amanyiddwa nga Sarah Bireete wenjogerera oluvannyuma lwa pressure ku mutimbagano okubeera ng'eteekeddwawo era David Lewis Lubongo yamulabyeko y'omu ku abo abatuuse ku kkooti ya Buganda Road. Babaddewo nnyo omukyalo ono Sarah Bireete avunaanibwa kati nga sinnakunnyonnyola beat chart ekola etya bino njagala tubiyiteyitemu ogende maaso n'okuba nga obiraba. Omukyalo ono Sarah Bireete gwe baleese mu kkooti olunaku olwaleero yagezaako okwogera ku nsonga za fulaaga era nga kigambibwa okuba nti wano we byatandikira obunkenke bwonna bwatandikira ku kwogera kuno kwe yayogera ku nsonga za fulaaga. Bino nno yabyogera oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda abamu naddala Kituuma Lusoke omwogezi wa poliisi okuvaayo n'ategeeza nti fulaaga y'eggwanga terina kukubwa nkuba n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Omukyalo ono Sarah Bireete y'omu ku abo abaavayo ne bagamba nedda ssebo mulimba abantu. Tumanyi bulungi nnyo etteeka lya fulaaga bwe ligamba era bannayuganda tebalina tteeka lye bamenya. Bino nno we byatandikira. And there are rules for the use of the national flag from the best of your knowledge. As a lawyer, yeah, I know. The national flag, if you look under duties of a citizen, if anybody is steering, destroying a national flag, that's a crime. But popularizing a national flag is a duty for every citizen. But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do. Okay. Yeah, Because the last waving time it everywhere. So long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people there is no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes, wearing a national flag is giving, is being. That's patriotic. You can drape a coffin. Yeah. You can drape a coffin. Okay. With a So national long flag. as you are not destroying the national flag, nothing is prohibited. So the third issue is on his comments on the EC. One is the EC was here and they spoke for themselves, but it's like Afande Chinobe finds more reason even to defend the EC more than the EC is an arbiter in this election. Yes, there are stakeholders in an election, but who is an arbiter? Who is the referee? It's the EC. So when we call out to the EC, we are calling it out on its duties as a referee in the elections. There is no other stakeholder who can occupy that seat except the EC. Yes, kakati omukyalo oyo aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Ebigambo ebyo nkugambye zezimu ku nsonga zazze ng'ayogerako ezirowoozebwa
okubeera nga byandibanga bye bimuleetedde obuzibu okubeera nga bamuleese mu kkooti olunaku olwaleero era egimu ku misango gye bamusomedde gye ngenda okuba nga nkutegeeza wabula ekibadde mu kkooti kyewuunyisa Sarah Birete atuusiddwa enkya olunaku olwaleero era abamu ku bantu ababaddewo kubaddeko Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya era omukyalo ono n'amuwaako ne ku ssimu tetutegedde ani gwayogedde naye oba abadde president gwayogedde naye awo tetunnaba kubanga tumanya wabula amuwadde essimu n'abaako omuntu gwayogera naye kakati ebyo nga womanyi wano ku mukutu gwa Redson TV tujja kubeera nga tubikuwa wabula ngenda kukuwa ekiwandiiko kye bamuwadde n'asomamu era nabo ne bakimusomera bamugamba nti ya disclosinga information ekwata ku nsonga z'ebyokulonda ekintu ekitakkirizibwa female adult to reach 49 years from Nyankole by tribe, a lawyer and a resident of Chiwango, Namwezi village, Bukere parish, Bomasa County, Mukono district. The statement of the offense is under for obtaining or dispersing personal data compared to section 95, clause 1, 2, the Data Protection and Privacy Act, Cap 97. Sarah Bitete and others still at large. United as that between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts, you unlawfully obtain or disclose data to which national voters information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Have you understood the offense? Kutegedde omusango. Yes, embeera bwetyo bwebadde mu kkooti era njagala kubanga nkuyitira mu kiwandiiko kino omukyala Sarah Birete nga bamaze okumuvunaana naye nkugambye nkupuleyingidde akatambi omukyalo ono ebimu ku bigambo byazaayogera bibadde bivumirira era oluvannyuma lw'okuba nti bibadde bivumirira nga kisuubirwa okuba byandibanga bye bimu ku ebyo ebivuddeko obuzibu n'okubeera ng'aleetebwa wabula omusango gwo bagumusomedde kakati omusango ogwo nange ngenda kujja mbeere nga mbikuyitiratiramu osobole ogenda mu maaso n'okuba nga obitegeera bamusomedde omusango mbu yakwata ebikwata ku nsonga z'ebyokulonda n'abidisclosinga era ng'abidisclosingira bannayuganda kakati mbu yakola omulimu ogutali gugwe omulimu gwandibadde ogw'akakiiko k'ebyokulonda kakati wuliriza mu kiwandiiko kino kkooti kyewadde oba kyesomye wuliriza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka 2026 nga bagamba nti charge sheet Uganda versus Sarah Birete, female adult aged 49 years, Munyankole by tribe, a lawyer and a resident of Chiwango, Namwezi village, Bukerere parish, Goma, Sabo County in Mukono district, Jabeera. Statement of offense: unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 35, subsection 1 and subsection 2 of the Data Protection and Privacy Act, chapter 97. Nti omusango gwe bamuvunaanyi kwe gwoku mu bumenyi bw'amateeka okwobutaining oba okudisclosing kwegamba okwabya oba okwogera ensonga ezikwata ku byokulonda personal data ekintu ekikontana n'amateeka agafuga ku wano nga tugenze mu kye bayita particulars of offense era nga tukyali mu kiwandiiko kyekimu kye tuyita charge sheet ekisomeddwa omukyala Sarah Birete ku musango ki gwe bamuvunaana nga bagamba nti Sarah Birete and others still at large between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and the Wakiso districts, unlawfully obtained and disclosed data to wit national voters' information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Wulira kyomukyalo ono Sarah Birete wakati wa January wa 2025 ne December 2025 kumpi omwaka gwonna ng'ali mu bitundu by'e Kampala, Mukono, Wakiso, yukira Mukono gy'abeera okusinziira ku kiwandiiko kakati nti yayobutaininga oba yafulumya information ekwata ku nsonga z'ebyokulonda nga talina lukusa kuva eri kakiiko ka byakulonda era gwe omusango ogumuvunaaniddwa oba ogumuteereddwako nassaako omukono officer preparing charge preferring charge omulamuzi abadde mu musango guno bw'atyo nassaako omukono naye nga bwe nkugambye nti David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP abaddewo era aliko n'ebigambo byayogedde nabyo biwulirize nzije tweyongereyo. Register eri mu multiple entries ogenda kusanga omuntu ng'alimu emirundi 5-6 era kati kye kibatiisiza ekyo kakati
information ebeera public tosobola kugamba nti ate tusharinze information toba abantu bali mu sharinga information gye batalina kusharinga ate nga mwe bennyini aba electoral commission mwaba bagituwa ne mugamba mugyekeneenye ate kati bannayuganda bwevudde ne bagamba katugyekeneenye tulabe ebirimu ate ne mutandika obagamba nti bali mu kusharinga information enkyamu ffe nga aba NUP mu kirabye twawandikira ne Justice Byabakama ow'akakiiko k'ebyokulonda ne tumutegeeza bye twakazuula mu register eyo ne tumugamba tulaba multiple entries tulabamu abantu osanga nga erinnya ly'omuntu lyerimu nga date of birth yemu naye nga omuntu ali ku polling station wano ku Old Kampala ate nga ali ku polling station e Rakamocha ne tubuuza kisoboka kitya abantu kubanga basharinga erinnya date of birth naye nga bali ku polling stations 2 oba 3 kakati ebyo Dr. Sarah Birete yabadde ayogerako Dr. Sarah Birete abadde ayogera ku nsonga z'okugoba abantu polling station ekimenya amateeka n'ebirala bwe bityo so era tugambye nti amanyi bulungi nnyo nti ezo ensonga zimukwasa tuvumirira ebikolwa byonna byonna naye bannayuganda bamanyi nti byonna biraga katengo biraga nti bano tebalina kiddako kivola batandise okukwata abantu bafe. Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform nga si mulala David Lewis Rubongoya abaddewo nnyo era y'omu ku abafulumiza information nga bw'ogiwulidde aliko byayogedde ku nsonga ezo wabula nkugambye ebigambo bikyali bingi nnyo ku mukyalo n'amanyidwa nga Sarah Birete naye nga bwe nkuwadde akatambi naye ensonga za national flag ze yayogerako waliwo n'akatambi k'ennakuwa gye buvuddeko era ng'agezaako okunnyonnyola ku nsonga zino zennyini. Omukyalo ono lumusomedde omusango atuuse n'okuseka ne yeebuuza ddala kiki ekigenda mu maaso naddala mu kkooti z'eggwanga erya Uganda. Sarah Birete olumuwadde ekiwandiiko asome mu musango gumuvunaanibwa nga bwe nkikusomedde naye reaction ye kulagidde ddala nti oba oliawo yeewuunyizza naye jjukira omukyalo ono ayina ekitongole kyakulira ngenda mukugambako era nkubulire lwaki oba oliawo abantu nga bano bakwatibwa. Female adult, you're 49 years, from Nyakole Kaikai, a lawyer, and a resident of Chiwango, Namwezi village, Bukere Parish, Bomasa County, Mukono District. The statement of the offense is unlawful obtaining or dispersing personal data under the section 95, clause 1 and 2 of the Data Protection and Privacy Act, Cap 97. Sarah Birete and others still at large. Birete as that between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts, you unlawfully obtain or disclose data to which national voters information controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Have you understood the offense? Akutegedde omusango. Awo nga bamaze okumubuulira oba nga bamuwaze okumuwa ekiwandiiko ku musango ki ogumuvunaanibwa kkooti y'eggwanga erya Uganda bwe batyo bamusomedde omusango era omukyalo ono Sarah Birete bw'atyo ne yeewuunya. David Lewis Rubongoya nga bwe nkugambye abaddewo era speech awo ebigambo byayogeddeko mbikuwaddeko wabula bino tebikomyawo bifulumiddeko mu kiwandiiko. Jjukira nkugambye bino bigenda mu maaso nga tuli mu kalulu era essaawa yonna twolekera akalulu ka 2026 kigambibwa oba kirowoozebwa okuba nti ebimu ku ebyo by'owulira ebigenda mu maaso mu kalulu k'eggwanga erya Uganda byandibanga byebigenda okuviirako abasajja bano obuzibu era nga n'obunkenke obukyagenda mu maaso n'okwapeninga kigambibwa okuba bakirowoozebwa okubeera nti buno buvudde ku bigambo ng'ebyo okukwata abakulira ebitongole eby'obannakyewa okukwata abantu abavuddengayo ne babaako ebigambo bye boogera okwolyawo ebivumirira ebikolobero ebitali bituufu ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda gye bikoma okufulumira ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo gye bikoma okuleeta obunkenke mu bakulu era nga bwe nkugambye ne His Excellency waasinzidde n'ategeeza nti yagudde mu lukwe olw'okwagala okumukwata n'ebigambo ebirala nga wozze obiwulira era nga bw'ogenda obiwulira wulira mu kiwandiiko. Ekiwandiiko kino kifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Chimp Reports nga bagamba nti Sarah Birete charged over unlawful disclosure of voter data. Kati nga bwe nkugambye mikutu gy'amawulire gino gye gimu ku egyo gitambuza ebigambo ne bituuka oboolyawo omusajja we yakugambira ti the world is watching era a world watchinga via emikutu gino. Wuliriza nga bagamba nti Uganda authorities on Friday charged prominent human rights lawyer Sarah Birete with unlawful obtaining or disclosure of personal data according to charge sheet filed at Buganda Road Magistrates Court in Kampala nga bwe nkusomedde wali. Birete, the executive director of the Center for Constitutional Governance, was charged under Section 35, Subsection 1 and Subsection 2 of the Uganda's Data Protection and Privacy Act
emisango gye bamusomedde nga gigwa wansi w'etteeka eryo nga bw'oliwulidde okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde mu mukutu gw'amawulire ogwa Chimp Reports. Kugambye era omukutu guno gwe gumu gulina ensonga gye gwafulumizza ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'ogenda okuwulira, naye nkugambye teweerabira nti ne ku nsonga ya beat chat ogenda kuwulira oba ogenda kulaba butya beat chat eno bwekola ng'eri ku ssimu yo nga toyinaako data. Bino nno bye tukuleetedde oluvannyuma lw'okuba nti yalangirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agirangiridde bannayuganda baagyettanira embeera nga bwe zitambudde era ebintu nga bwe bitambudde ensonga bwe zito bwe kyagenda maaso n'okuba nga zikuweebwa. Kakati wuliriza Saara Bireete ng'akyagenda maaso n'okuba ng'avunaanibwa, najjukira omukyalo ono nakugambye munnamateeka mulwanirizi wa ddembe era akulira ekimu ku bitongole ebyo bannakyewa nga birwanizi bya ddembe kimanyiddwa nga Center for Constitutional Governance era nga chairperson owa East and Horn Election Observers Network. Omukyalo ono akulira ekitongole ekivunanyizibwa ku kuobuzaavinga akalulu bamukutte ali mabega wa Mitayimbwa. Kyokka byabakama yakugambye nti mmwe abagamba okuuma akalulu already nga waliyo ba observers agenda okuobuzaavinga akalulu butya bwe katambudde. Kakati omu ku observers yono Saara Bireete akakasiddwa nti yakwatiddwa era n'omusango gumuteekeddwako gwe nkuwadde era gwe nkakasa nti oguwulidde bulungi nnyo. Kyokka ebintu bino ngeri gye biconfusingamu y'engeri gye nkyayagala ogende mu maaso n'okuba nga ate obifunamu. Kakati wuliriza oluvannyuma lw'omukyalo ono okuvaayo n'ayogera ku nsonga za fulaaga okubeera nga ekozesebwa, jjukira gye buvuddeko tubadde nga tukunnyonnyola fulaaga y'eggwanga erya Uganda nti omuntu yenna wa ddembe ogenda maaso n'okubeera nga agikozesa era nga bw'ozze ng'olaba ku mikutu egy'enjawulo oba ku bifo eby'enjawulo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agikozesa era n'atuuka n'okulangira oba okuduumira bannayuganda nti mugule fulaaga mu bungi olyawo nga gwe gumu ne ku misango egiyinza okuba nga gyagala na kumukwatisa ne bannayuganda bavuddeyo mu busungu obw'ekika ekya waggulu ne balaga bamalirivu okulwanirira fulaaga y'eggwanga mu mbeera yonna. Era ebigambo bye bigenda okuwulira byayogeddwamu ku bannayuganda nga yeebuuza ddala ebitongole ebyokwerinda ku nsonga za fulaaga bye mwogera nga tebikwatagana. Fulaaga ya Kenya mu mmotoka ng'akyaddemu omukono ng'agyetimbye thani oyoko okubeera neye ya Uganda. Does it make you happy? Kikusanyusa kyokka n'osanga omwogezi wa poliisi gw'osuubira okunoonyereza naye n'abeera influenced by some political activists. Naye mwe kikennyo, what is your problem? Buzibu ki? In fact, instead of making it a must buli Munnayuganda okubeera ne fulaaga ya Uganda in your office, at your house, everywhere mwali kifudde must buli Omunnayuganda okubeera ne fulaaga ya Uganda mu mmotoka yo, mu nsawo yo, ku kooti yo, ku nyumba yo ne gye weegadangira ng'oginayo, because kyekintu ekisooka kyolagirako abantu nti abaaye nze ndi Munnayuganda nga tonnannyonnyola mbujjayo ndagamuntu, nga tonnaŋŋamba nakugjayo ndagamuntu. Fulaaga ya Uganda must speak first, unless gw'oyagala kuŋŋamba nti Uganda y'Abachina, and which is not true. Kambabuulire mwagala entalo ku bbeeyi rayisi, musiikula entalo ku bbeeyi rayisi, naye ku fulaaga ya Uganda mujja zifuna ku bbeeyi rayisi. Ku fulaaga ya Uganda mujja kufuna entalo ku bbeeyi rayisi ezitali nsuubule nga mmwe mwennyini. You cannot do that. You cannot be serious. Leka Omunnayuganda abeere ne fulaaga y'ensi ye. Mutambuddeko ebula Bulaaya, mu America buli wootuuka waliwo fulaaga ya America. In America, everywhere they have a flag eya America. Buli wootuuka bw'oyingira Russia, it is the same thing. Mu mawoteeri, mu biki, everywhere. Naye wano e Uganda fulaaga obadde nga oziraba ku masomero,
atenga ne ku masomero agamu ze balina za bichupuli naye gwo muna Uganda okuleka okuddira okuwa mwami Kyagulanyi amaanyi n'omulimu n'ebyokwogera bw'akwata efulaga ya Uganda uvakuki. What do you lose? What do you lose? Naye bantu mwe mutambuleko because of mutuyisa bubi. You cannot stop a Ugandan okubeera ne fulaga ya Uganda unless ng'ongamba nti ndi omu China nkupamire maaso. Unless ng'ongamba nti ndi omu China nkupamire maaso. Mutokiriza kubeera na fulaga wano mbeere naki. You people, you must get serious. Get serious. Uganda erina ebizibu ebikulu ebyokudiscussingako. But not a national flag. Ng'oli omu na Uganda okubeera ne fulaga. Alo. Oyagala nemo okubeera ne fulaga eya Uganda mbeere naki. Oyagala nemo okubeera ne fulaga ya Uganda mbeere naki. Bw'obanga ogamba abantu nti bagikozesa bubi bagayidinge nti owaaye enkuba bw'etonnya genda ogijjeyo bw'ekyagizeeyo bw'obanga kyekikutta. Very simple. Oyogola boyo wa boda abeerawo ng'avuga akaboda ke n'ateekako efulaga ya Uganda regardless of ebizibu by'alina n'awulira ng'ali mu nsi ye, regardless of the problems z'alina, ekyo kimussa omutima okulaga nti ali Uganda. Akati nsonga za fulaga y'eggwanga erya Uganda ebigambo byolekera eri abakulu oluvannyuma lwa komandi eyakolebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aduumira bannayuganda okufuna fulaga ate okugikozesa mu ngeri entuufu. Kakati Simon Byabakama waliwo akatambiko ogenda okuwulira, agala owulirize bulungi nnyo, gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Waliwo information ejja era gye tugenda maaso n'okufuna, era nkola disclaimer, ebigambo by'ogenda okuwulira si bigambo bya mukutu guno wabula by'abantu ssekinnomu ate nga bannayuganda era oli ayogera mu Luganda kiraga Munnayuganda. Bagamba waliwo ki warehouse ono no muvuzi wa boda ayogera bino era y'omu ku bakola delivery nga batwala ebintu ebyenjawulo mu warehouse eyo, nti waliwo ebikolebwayo kigambibwa okuba nti Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda bandibanga bokka be bagenda maaso n'okubanga bamanya biki ebikolebwa mu warehouse eyo, mbwera bateekateeka oba bateekayo abantu abayina omulimu omunene ennyo gwe bagenda okubeera nga bakola ku nsonga oba za kutiikinga kalulu oba za kubba kalulu. Kakati nno wano message ya beat chat wejjira mu nsonga zino nga kigambibwa nti wanaaba tewali internet ebintu nga bino oyinza obutasobola kubifuna oba oli awo nakubimanya nti bibaddeyo. Kakati ngenda kupuleyingira akatambi ogenda kutya ey'ensonga egenda direct ew'omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi era ojja kutya ti bannayuganda bino yonna babitegedde batya. Kakati nga tukyali eyo ensonga zino nga zikyagenda maaso n'okuba nga ziranda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira gye ntandikidde nkugambye waliwo olukwe lwagamba nti lwaguddemu olw'okubeera nti essaawa yonna yandibanga agenda kukwatibwa newankubadde nga poliisi ebyeganye, newankubadde nga ensonga zibadde zitambula bwe zityo. Kigambibwa okuba nti ekintu kyokka ekiyinza okuyambako y'engeri bannayuganda gye bayinza okuba nga bawuliziganyaamu. Kakati nno wano wensinzidde ne ŋŋamba nti kanzije mbeere nga nkunnyonnyola butya omukutu guno oba app eno Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini gye yategeezeza bannayuganda butya bweyinza okuba nga ekozesebwa, era byonna ogendagenda maaso n'okuba nga obimanya, naye ng'obunkenge bwonna busibuka ku fulaga y'eggwanga erya Uganda ne bannayuganda omukulu okubakuutira okwagala ensi yaabwe n'okubeera nga bagirwanirira. Bye bimu ku ebyo ebigambibwa okuba nti bye bivuddeko kalumanywera n'abakulu okuba nga waliwo envuuvuumo.
ez'okubeera nti yandibanga ayagala kukwatibwa era alina obubaka bwe yagenze maaso n'okuwa bannayuganda mu kaweefube okulaba nga bannayuganda babeera alert ku biki ebiyinza okuba nga bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era waliwo wano ekiwandiiko nga sinnakutwala ku nsonga ya BitChat, njagala nakyo tukiyiteyitemu osobole okuba nga otegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obwa serious bwaliko naddala ku nsonga eno. Wulira ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu ogwa Chimpu Reports era Kachigamba nti Bobi Wine urges defense of citizens attacked for carrying a national flag. Wanono wenjagala tutandikire. Nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubiriza bannayuganda okugenda maaso n'okwetegeka era n'okubanga balina obusobozi okwerwanako singa banaba balumbiddwa. Jukira ke kalike nakugambye nti mu mateeka national flag kye kimu ku ebyo ebintu ebikyasinze oba ebiyina okusinga okubeera nga biweebwa ekitiibwa ekisembayo. Kakata tetwawulidde mu katambi abamu ku ba bandits nga bagezaako okutegeeza nti balina obusobozi obugenda ogenda maaso n'okubeera nga bakuba abo abatunda fulaga y'eggwanga erya Uganda. Bwe yabadde ayogerako ejjo ku lunaku olwa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwa January 2026 ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule yavuddeyo n'ategeeza mubeere beetegefu ate nga musobola okwerwanako naddala singa mulaba omuntu yenna ng'ajja akola obulumbaganyi naddala ku muntu alina fulaga y'eggwanga erya Uganda n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Era ekiwandiiko kino ojja kugenda okinoonye ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Chimpu Reports gujja kugamba era n'akatambi twakakuwadde olunaku olwajjo. Kati wano wenjagala tusinziire nkutegeeze BitChat ekola etya. BitChat nagikunyonnyodde sijja kunnyonnyola ya kyeki ebyo nabikugambye n'omukulu yagitandika nabikunnyonnyodde. Kati effort yeddako yakulaba butya bw'eyinza okuba nga ekozesebwa. Process mpanvu nnyo, ebintu bingi nnyo ebitambulira ku mukutu guno. Wabula nze nga Sibambulidde Patrick wano ku Redson TV ngezezzaako okukola okunoonyereza ku nsonga entonotono eza BitChat. Era mu BitChat muno tulina bye tuzuuliddemu bye njagala ogenda maaso n'okuba nga nkulaga. Omukutu guno oba app eno eyina engeri gyekolamu era akatambi kano njagala okalabe bulungi nnyo era njagala tukagenda empola sobola okunnyonnyola BitChat mu ngeri entono. Nakugaye tujja gitwala step by step. Nja kunnyonnyola bino ebitonotono ebisookerwako gw'atannaba kubanga ogifuna gifune. Osobola okugenda ku Play Store naddala ng'okozesa essimu ya Android. Genda ku Play Store oteekemu BitChat bajja gikuleetera kantu kalimu bulaaka era kafaanana nga bw'ozoolaba ebifaananyi ebimu bwe tuzze nga tubikulaga. Kafaanana wano kalimu engeri ya Bluetooth wakati kasobola okufaanana bwe katyo naye nga bakateekawo olw'ensonga nti kakolera nnyo ku Bluetooth nga kweri. Kakati BitChat eno ekola etya? Ekolera mu kifo ekigazi ekifo ekirimu abantu ddala abantu abo nga bayina app eno. Eyina options nyingi wabula options ezimu zibuzaabuzaamuko era bangi bazze bawa information oba oliawo ze ngamba nti bayinza okuba nabo balina kye batannaba kumanya. Ekitonotono kye nnaakategeerako BitChat bw'ogiteekako ng'omaze ogidownloadinga making sure nti Bluetooth ebaako osake kano ka video kankakuteerewaawo ejja kusaba okukkiriza Bluetooth ebeereko era wona amalo alawinga onyiga allow bw'omala ogikkiriza naye kutwala oteekeko location y'essimu yo erina okuba nga eri on eri turned on. Ogitaninga on location y'essimu yo ejja kukkiriza okubeera ng'osobola okukozesa features zonna. Era bw'omala ojja kugenda waggulu awo ojja kulaba options ez'enjawulo awo nno ng'omaze okukkiriza location. Osobola okutayipingayo message wabula waliwo hashtag gye bayita mesh ejja kutwala butereevu kwabo abantu abaliko naye nga hashtag eyo kutwala ebiseera ebisinga kusinzira ku bbanga lyemmaze nga nkozesa ka BitChat kano eraga nti olina okuba ng'olina data okukozesa regioni kubanga mesh eyo ejja kuleetera abantu nga bangi nnyo message nga bw'ozirabaawo zijja kujja nga nnyingi nnyo. Wabula kino kijja ng'obadde oyinako data era ejja kuleetera abantu bangi nnyo banaaba baliko era bw'ona amala okuselectinga oselectinze regioni bagenda kukuleetera abantu bangi nnyo baba bali ku BitChat obudde obwo era abo ojja kuba olaba message nga ziflowinga kumu nga bw'ozirabaawo. Kyokka ate n'abantu abaliko nga basobola obbakulaga wabula ku BitChat kuno osobola okugenda okuba akafaananyi katono nnyo. Njagala okubakubiriza ndowooza eneeminga nnyo eneeminga anonymous oba ekola anon 202 oba anon ne codes eziddakaawo wabula osobola okuneeminga eyandibadde nga username n'oteekawo polling station yo okusobola okwidentifyinga abali mu kitundu n'abantu abali ewala.
wabula kino nkyogera nga data akyaliko. Osobola okugenda ku region, tuli ku region, era mu region eyo ojja kulaba omuwendo gw'abantu ogunaaba guli ku bit chat obudde obwo, era ekyo kijja kuba kikuyamba okucommunicatinga nabo. Kakati ate jjukira main issue oba focus enkulu eri ku butya bwe tuyinza ogikozesa nga tekuli data abanga internet esaliddwako. Kakati laba akatambi nga bw'owuliriza. Katambi kano kayinza oba katono nnyo, oyinza okuba tojja biraba bulungi, naye ngezaako okukulaga nti bit chat eno osobola okwogera n'abantu abali mu kilometers, kubanga wano bandaga nti oserekitinga region eba ekavalinga kilometers 1,205 okwetolola Uganda. Kati balabala kilometers 1,205, era bw'oserekitinga region oba olina obusobozi obwogera n'abantu bonna abali, bw'oba oli mu Kampala osobola okwogera n'ow'e Masaka, osobola okwogera yonna mu bitundu naddala ebya Buganda kubanga oserekitinze region. Kati ate waliwo option y'okuserekitinga province oba central. Kati tugeze gwali wano mu Kampala oserekitinze central, ojja kuba osobola okucommunicatinga n'abantu mu kilometers 39. Waliwo city ziba kilometers 4.9. Waliwo kye bayita neighborhood. Kakati wano wali neighborhood we wali ensonga enkulu era we tuteekeddwa okubeera nga tuserekitinga olw'ensonga nti kati wano mu neighborhood weetaaga ekintu kimu, kubeera ng'oyina Bluetooth yo ng'eri turned on, kubeera nga location y'essimu yo eri turned on, n'oserekitinga neighborhood. Radius eba ntonotono naye oba osobola okucommunicatinga n'abantu nga tolina data yenna. Toserekitinga region kubanga region nungi era eyamba okucommunicatinga n'abantu abali mu range ennene, kilometers nga 1,200 nga bwe nkugambye. Kakati ate wano balaga nti neighborhood osobola okucommunicatinga radius, abantu basobola okucommunicatinga nabo bali mu radius ya 0.2 kilometers. Wabula ekirungi nti wano ne bw'oba tolinaako data osobola okugenda mu maaso n'okubeera ng'ocommunicatinga n'abantu, era zino zonna options osobola ndowooza okuziraba, simanyi oba erabika bulungi wano, naye radius eya neighborhood eri 1.2, in fact si 0.2 nga wembadde ngambye, eri 1.2 kilometers. Kati njagala okuba radius ya kilomita emu okuvaawo wooli osobola okuteebereza bugazi kyo ba radius ki bit chat eno gyesobola okuba nga ecommunicatinga n'abantu. Kati eri eya region ekavalinga radius ennene wabula yeetaaga kuliko data. Kakati ate jjukira internet bajja kuba bagisazeeko. Kakati ate ng'ekigendererwa kyatunakozesa tutya app eno nga internet esaliddwako. Focus weeri, genda oteekeko Bluetooth yebereko, teekako location y'essimu yeberenga kweri, genda onyige nga wamala ddo downloadinga. Kati mukadde ako bw'oti wagidownloadinga jjukira internet ejja kuba esaliddwako, ojja kuba osobola busobozi kugijja ku muntu ng'agisindise via Zenda oba Bluetooth yennyini. Then ogende otandika okuteekamu information gy'oyagala oba oyagala okutegeeza abantu ku biki bigenda mu maaso. Step eddako gye ngenda okulwanako okubaleetera ye butya bwe tusindika voice notes ne bwe tusindika ebifaananyi. Naye nga wano sofa tukyali wano ku message empandiike, bino biki ekiriwo, ndi wano Mengo mwe muli ludda wa n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati byo bikyasoboka, era osobola n'okusindikayo link ey'ekintu kyonna. Kitegeeza omukutu guno guli tested and trusted now, ffe tumaze ogutrustinga nti kati tusobola okucommunicatinga mu ngeri emu oba endala. Newankubadde tetusobola okucommunicatingira ddala nga internet weebeerako, naye at least kino ekitono kisobola okukolebwa. Era njagala okukutegeeza nti downloads ziyingidde emitwalo n'emitwalo ezakakolebwa ku mukutu guno oba ku app eno oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'aduumira n'ategeeza bannayuganda nti mukozese app eno emanyiddwa nga BitChat. Naffe kati wano tulina okukola ekisoboka nga internet tennasalibwako, katugikozese tujje tubabuulire BitChat ekola etya. Bw'ogenda ku BitChat toserekitinga region sawa zino ekyakola bulungi nnyo, ate rekavalinga region ennene n'olaba nti kati nze ndi wano Mengo nsobola okucommunicatinga n'omuntu ali e Luweero, ali e Masaka, ali e Mukono, naye ekyo kiriwo olw'ensonga nti data internet ekyaliko. Data waba taliiko nga completely toyinaako, era osobola okigezesa nga toyinaako data, oserekitinga neighborhood
1.2 kilometers radius gy'osobola okukavalinga, wabula ate kuyambako nti kati abo abantu okuva wooli nobala kilomita ng'emu osobola okuba contactinga, osobola obbabulira nti wano tufunye bwe buti DR form oyogera kino. Omukulu Simon Byabakama ajja kuba talina kyatugamba kakati nga wenkugambye waliwo wano eddoboozi lyenjagala owulire nga internet tenagibwako bino katubibawe mugende maaso n'okuba nga mbitegeera. Waliwo omu ku bavuzi ba boda agamba ye ali concerned, sijja kugamba nti agamba ali concerned. Y'omu ku babadde bakola delivery ku bimu ku bintu ebitwalibwa mu warehouse emu abamu ku bakungu abagirimu bakakiko ka byakulonda oba bagivunaanyizibwako bakakiko ka byakulonda mbwera bayina ebintu ebitwalibwayo bitategerekeka nga kigambibwa wandibanga waliwo omupango ogw'okubeera nti warehouse eyo erabika egenda kukozesebwa either kubba kalulu oba kukwekayo bintu oba okukola ekintu kyonna. Omuntu ampeereza message eno nangamba gipuleyinge bwe wabaawo akimanyi nga bino warehouse eyo biri side ze Namugongo opposite oba chachi y'aba Protestant oba kiggwa ky'aba Protestant. Na information eno kanjikuwe ogiwulirize bulungi akatambi kayinza oba kali wansi mukko naye njagala okawulirize tubeere nga tutambula wulira. Kakati baganda bange banankyukakyuka fe tutandise okutuusa okwemulugunya ku kikwatagana akalulu President Museveni kategese n'ebyabakama kuba byabakama fe tumwekengedde okumala ebbanga emirundi gigeze nga byabakama tumwekengera abamwogeddeko ne bamulemeza mu nsonga. Nze ndi muvuzi wa bodaboda fe tutera okola delivery. Wetera okola delivery nina mukwano gwange ate musajja munyankole musajja munyalwanda naye ekintu kino akyagala nnyo kye tulimu okusinziira ku President Kyagulanyi by'agize nga atusuubiza n'okutukolera by'ayagala okukolera eggwanga. Fe tutwala okwemulugunya n'okwekubira omulanga ku banankyukakyuka bonna. Esaidi ye Namugongo ku kyaki y'abakulisitaayo opposite ne poliisi waliwo kitundu Electoral Commission yazimba ekiweya house bateekayo werawo obwekiri ekikubo ekyo boti bazimbako ekisagaati kinene baliyo bokka bateekawo n'ekisagaati ne bateekawo n'obupandi buno parking eriyo bavubuka n'abantu n'abaami abakyala n'abaami abagenda okutandika okucyankalanya akalulu kaffe. Fe tuli bamativu n'ebiri mu kukolwa kakati luli ku Besigye bakacyangira yali naggulu kati naggulu bagifuula sitoowa Besigye gye yabagemeranga bacyangacyanga akalulu kati ku luno babizza Namugongo naye ababimanyi n'abamanyiddwa ekikolerwawo batono. Kati fe tujja kwogera tukolera delivery oba getukolera naye ffe tuli ba bodaboda naye nga ffe twakirabye era mukwano gwange aze nanzibirako nti nno tuligana naye ekitundu bwe kiti eri abavubuka bateeseyo n'ebyuma ebisuubirwa okucyangacyanga akalulu. Baganda bange bana NUP banankyukakyuka tulina okubakubira buli mu ango kino mukiise ku social media beewunye tukitegedde tutya. Namugongo opposite n'ekyaki y'abakristaayo waliwo akapoliisi waliwo ekikubo ekiikirira eyeriyo ye bagenda okukolera emirimu gino egy'okucyangacyanga akalulu. Nsaba obubaka buno mubuyise mu bantu butuuke bukole bulungi tuguse ensonga yaffe. Ebigambo ebyo si bya mukutu guno bya muntu Ssekinnoomu ate ng'oyo agamba mbu wa boda era mbu akola delivery era mbu ayina munne babadde bakola delivery mbu bayiro warehouse gye baaguddeko ba gye bamanyi obiwulidde sijja kubiddamu. Njagala information eyo gitwale nga bweri bwe wabaawo omuntu ali okumpi ne Namugongo ono waayogedde mu katambi nja kukusaba naawe oyiteyo ogende maaso n'okwongerako ku kunoonyereza okwo ensonga obeere ng'ozitutuusaako tubeere nga tuzikuwasaganyiza ddala bulungi nnyo ate tubeere nga tuzikakasa nti ddala ensonga eyo bwetyo bweri ng'omukulu bwe wagambye mu katambi kw'owulidde ku nkutu guno gwa Red Zone TV. Kakati wano we mbasabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna n'engeri yemu nnyongera obbajjukiza ku nsonga ya fulaga bannange mwategedde ate era mumanyi fulaga kyefuuse era kyegenda maaso n'okuba ng'ekola abantu era nga ne His Excellency avuddengayo n'abategeeza nti bannange mugule fulaga ate mu bungi. Kakati njagala tusinzire wano nyongera obbajjukiza nti ennamba zoyinza okuba ng'oyitako zeezo 0756087595 Airtel ne 0776887508 ye MTN. Ensonga zibeere nga zigguka information ebeere ng'etambula fulaga zibeere nga zigulibwa. Ekibadde Mbaale oyinza obutaddamu kiraba wantu wonna oyinza okuba tonnakirabako wantu wonna nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
abadde agenza okubeera ng'asaba akalulu sayidi eyo ensonga nga bwe zibadde. Kakati munzikirize mu ddakiika emu 2 mbeere nga mpitayitako mu bubaka bw'ensanga mu comment section nga bulijjo bwe tutera okubeera nga tukikola. Abateekayo obubaka bwammwe tubeere nga tubuyitaayita. Mugenda kusoma busomi linnya tubeere nga tutambula. Internet ekyaliko katugikozese tubeere nga information tugituusa. Byekwaso honest webali kubanga kwoli message etuuse. Namwawu Zereth message etuuse bali kubanga kwoli agamba thanks for the updates. Nawe gwasinga okubanga obeerako. Princess Debbie nawe bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo. Bamuyise Dexter Achirus nawe bali kubanga kwoli message etuuse. Waiswa Abumali official nagamba we bali nnyo tuweereza. Nawe bali kubanga ogoberera. Bale Bernard nawe bali kubanga ogamba nti happy new year comrades. Nawe omwaka omupya. Akawesi John nagamba download the app please. Bambi mu downloading app ate mugule fulaga nga muyita ku namba eyo gyendese awo nga bwe ngenda okubanga ate ntambuza ensonga. Rahma agamba can you bring for us our country flags in Saudi Arabia? Agamba tusobola baleetera flaga z'eggwanga mu Saudi Arabia. Nkakasanga message abagiwulidde wajja kubaayo asobola okubanga atuyambako abenga asobola okukola ekintu ekyo. Adija Nambi send byabakama to send byabakama the videos showing President Museveni sitting in the middle of the roads. Message etuuse. Gidda Prince nawe bali kubanga kwalaga man I've now seen. Thanks, I pray for Bobby Pro. We bali kubanga kwoli. Winfred Nakasi nagamba Patrick thanks for the good presentation. Munange we bali kubanga nawo goberera omukuto gwa Radio TV. Ono bamuyise Martha Lizzy nagamba thanks Kablaza for the updates. Naye ngenda nenebuuza byabakama n'ebirala we bali kubanga kwoli. Will you prosecute the whole country? Nti bana abasirikale bajja kukola ebikolobero byonna ku ggwanga lyonna. We bali tuweereza ssebo. Ono bamuyise Mr. Google we bali kubanga kwoli. Taremwa Ronald we bali kubanga kwoli. Message etuuse bulungi nnyo. Shamin Naka we bali kubanga nayo kwoli. Opinion polls ono ngambye nziremu okubawanga ku opinion polls. By the way olunaku olwaleero ngenda kutegekayo opinion poll ku mukutu guno kwennyini kwompulirira kuto gwa Radio TV. Twateranga okutegeka opinion polls abantu ne balonda olowooza ani yandiwangudde wano andi yandiwangudde wa. Tugenda kuddamu enteekateeka eyo tutegeke opinion polls ez'enjawulo tubeere nga tuziba wa mulonde. Ogenda ku mukutu guno n'ogenda ewali ekigambo posts. Then bw'otuuka ewali posts osobola okulaba post eteereddwayo ng'osobola okuserekitinga oba okuvootinga. Then wamala okulonda eno akalulumba nkafuna bulungi nnyo. Nja kujjamba demonstratingire butya bw'olonda ate era bwe nnaamala ngende maaso n'okuba nga mbasomera ebinaaba bivuddeyo. Bannayuganda balonde olowooza ani ayinza okuba nga agenda kuwangula obwa president mu ggwanga erya Uganda. Newankubadde nga tukimanyi naye twagala opinion polls ezo zibeere nga zitambuzibwa okwetooloola ensi yonna etegeere kubanga tugenda kutuuka ekiseera nga bye bimu ku ebyo ebinaasinziirwako. Mukutu gwa Radio TV bali kubanga okyagoberera ino gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribe nga kikole era tubeere nga tuwuliziganya mu updates ezigenda okubanga ziddako. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.